tumwebaza olw'ekisa kye, tumwebaza olw'obugabirizi bwe, tumwebaza olw'obukuumi bwe, tumwebaza olw'ebyensi byonna, tumwebaza olw'okumanya n'okutegeera, tumwebaza olw'ebyo byonna byatuwa mu mubiri ne mu mwoyo. Tetuli we twagala kubeera, naye tetuli we twali. Ekituwa essuubi nti olunaku lujja kukya nga tuli awo wennyini w'ayagala tubeere. Okweraliikirira kya buntu, okweraliikirira kitonde era kiri mu ffe abazaale, olw'ensonga nti tetusobola kumanya biki bijja. Naye Katonda singa yali alina obusobozi obutusobozesa n'ayagala n'atulengeza ku bijja, omuntu n'amanya obulamu bwe obuddako bwe bunaaba, oba oli awo abantu baali badde banywera era baali badde baguma. Ekituterebusa ebiseera bingi kubanga tuba n'embeera ze tubeeramu ne zitwerabiza obusobozi bwe n'obuyinza bwe, ne tutandika n'okulowooza oba oli awo kino kye tulimu kaakano kiki kyasinze obuwanvu. Naye ffe tubategeeza buli ku makya, buli tufuna omukisa okujja ku mpewo zino, nti teri kitakoma. Buli ekitandika kikoma. Buli ntandikwa eranga oba kabonero akalanga enkomerero. Buli nkomerero kabonero akalanga entandikwa. Nabwe kityo tokolanga kusalawo kwankomeredde ng'osinziira ku mbeera ey'ekiseera. Byonna bye tulimu, byonna ebirabika kaakano, olunaku lugenda kukya lumu nga tebikyasobola yadde okulabikako, yadde okwogerwako. Kyova olaba nti mu biseera byo bino kozesa bulungi obudde bwo obukolemu ky'oteekwa okukola era ne ky'olina okukola. Teweeraliikirira, so newankubadde okweraliikirira kwa buntu, akola nga bw'ayagadde, atonnyesa enkuba mu biro byayo, mu biseera byayo. Tosobola kumukaka kutonnyesa nkuba, naye olunaku bwe lukya enjuba ng'eyaka bulungi, ng'omusana gwememula, kiyinza okukuzibuwalira okukkiriza nti agenda kutonnyesa enkuba. Njagala okukubuulira n'okukuddamu okukujjukiza, ajja kutonnyesa enkuba. Batugamba teri amanyi lunaku na ssaawa, naye abakadde abawangaalidde ku kitundu bamanyi okutunula ne batutegeeza nti awo weekutte mwanule. Enkuba ejja kutonnya okusinziira ku bakulu abawangaalidde mu nsi eno. Asobola okukugamba mu kitundu ekyo w'oli nti yanula. So bwe tubeera mu bizibu tujja nitulowooza nti obulamu buweddeyo. Haji Kaboggoza lule, obulamu bwo busigala bugenda mu maaso mu mbeera zonna. Kale nsaba okubagumya, tekitegeeza nti
ffe abali eno tetuterebuka. Tuterebuka kubanga tuli bantu, naye ate nammwe mutuwa essuubi ne mutunyweza nti oba buli ku makya mukeererawo ne muwuliriza. Ate naffe kitulaga nti ebintu byonna mu nsi bisoboka era bijja kusoboka, ate era bisoboka era bigenda kusoboka. Naye bw'obanga enzigi zonna zeesibye ng'oli mu kizikiza, kiyinza okukukaluubirira okukkiriza nti okumpi awo waliwo oluggi. Obulamu bwe bukwata n'owulira nga bukutte nga tokyalina gy'odda, nga buli kintu kyonna ky'ogezaako okiraba kigaanye, lekeraawo okukwata ku nzigi ez'enjawulo ng'oggula luno konkona luno, oggula luno, nedda. Sooka okkakkana otuule wansi. Bw'onootuula wansi, oluggi olutuufu lugenda kwekaakamu katono lweggule osobole okufuluma. Bamukisa abasobola okubiwulira ne babitegeera. Nabategeeza mu dimansi eziyise nti bw'obikkula ekitabo wabeera wakubikkulira. Bw'owulira ebigambo waliwo akuwuliririzaako. Bw'obikkula waliwo akubikkulira. Kyekitabo kye bayita okubikkulirwa, revelation. Bw'obanga tobikkuliddwa, ebyo ebikwekeddwa mu bigambo, tosobola kutegeera bigambo kye byogera. Kyetuba tubagamba nti towuliriza bigambo, wuliriza emboozi ebigambo gye binyumya. Bw'onoowuliriza emboozi n'ova ku bigambo, ojja kutegeera amakulu agakwekeddwa mu bigambo. Kubanga ebigambo biringa mu mmotoka ezisaabaza abantu. Bw'ekuyitako ku luguudo omanya nti mmotoka ekuyiseeko, naye tosobola kumanya batudde munda bavaawa balagawa, okutuusa ng'oyimirizza emmotoka eyo n'obajjako endagamuntu, ate buli omu n'omubuuza wajjalaga. Y'engeri yokka gy'osobola okumanya abantu abo bali mu mmotoka eyo bavaawa balagawa era be baani. Na bino bye twogera tebisobola kukukolera makulu okutuusa nga Katonda akusaasidde n'akuwa okubikkulirwa n'osobola okumanya ebyo ebikwekeddwa mu bigambo ebyo. Kubanga Sulaimaani, Solomooni atugamba nti towa mu buyabuya magezi kuba gafuuka ekyokuzannyisa oba ekisiimuula mu maaso ge. Simanyi lwaki yakyogera bw'atyo, naye ndowooza yamanya nti bw'okwata enkima n'ogiwa omunwe gwa bbogoya gumu n'ogiwa ne biliyoni ya ssente empapula, ejja kulekawo ekisawo etwale omunwe gwa bbogoya, nga yeerabidde nti kino ekisawo mulimu ensimbi ezisobola okugula bbogoya ebiro byonna eby'obulamu bwayo. Kyava agamba nti gakwekebwenga, oyo yekka asaanidde era atutte ebiseera okugabikkula, yabanga agatwala era gamugase. N'oli kyava yayogeranga mu ngero. Peetero n'amunenya, twakyogeranga n'abantu mu ngero. Nedda, mwe muweereddwa omukisa okutegeera ebyama by'obwakabaka bwa Katonda, era kyavanga yabaddirangamu n'abannyonnyola basobole okutegeera, kubanga bo baali bawaddeyo omuwendo. Omuwendo guliwa? Baali basasudde school fees, baali balese obulamu bwabwe n'ebyetaago byabwe eby'ensi, ne bakkiriza okutambula naye babeere naye. Ogwo gwali muwendo gw'amaanyi okwawukana ku bali omuyeye. Kyava yabayita abayigirizibwa, bali n'abatuuma omuyeye, multitudes, bano n'abatuuma disciples. Disciple kigambo kiva mu Lwebbuleeyi ekitegeeza omuyizi, so omugoberezi. Newankubadde abantu bangi bavunula nga abagoberezi, nedda, abo baali bayizi be abaayiganga gyali, era yatwalanga ebiseera bingi okubasomesa n'okubalaga ebisukka
ku byeyabuliranga omuyeeye. Buli yatuukanga mu muyeeye yayogeranga mu ngero baleme okutegeera. Lwaki? Si lwakuba yali tayagala bategeere, yali ayagala beebikkulire amagezi ago gasobole okubeera agaabwe. N'ensi bwetyo bweri tesobola kutuwa bintu ku mukeeka. Abo abatambudde ne baseeseetuka ne batandulula ebigere byabwe ne bagenda okubikkula n'okuwaayo omutango gw'ekyo kye baagala okumanya n'okutegeera, be bafuna amagezi ago. Kyova olaba nti osobola okusoma n'ekitabo, n'osoma ebitabo emyaka 5, n'owuliriza programs zino emyaka gyonna, n'ogamba nti naye nze nga mbiwulira obulamu nga tebukyuka. Tebusobola kukyuka. Lwaki? Tonnawaayo mutango gumala kubikkulirwa. Ebyo by'obikkula bulijjo osobole okubitegeera. Waliwo bwe nabyogera, waliwo abaabuzaabuzibwa. Tobuzaabuzibwa. Ensonga lwaki otwala omwana mu kibiina n'osasula school fees, wabeerewo omusomesa avunaanyizibwa mu kumutegeeza ebyo byateekwa okutegeera. So ng'oli wa ddembe, olina ensimbi, oli wa ddembe okugenda mu bookshops n'ogula ebitabo byonna omwana we bye yeetaaga. Naye amazima bw'atafunako amuyamba kumubikkulira ebyo ebikwekeddwa mu byabikkula, ayinza okubisoma n'agendera n'atuula ebigezo n'abigwa. Tonyoomanga okwebuuza n'okunoonya okumanya n'okutegeera mu ebyo by'olowooza nti omanyi. Twefumiitirize nnyo ku maanyi g'ebirowoozo, power of thoughts. Ebirowoozo bya buyinza. Ebirowoozo bitonda ensi. Ebirowoozo bisaanyaawo ensi. Abantu bwe batalowooza bulungi basaanyaawo ensi. Abantu bwe balowooza obulungi baddira ekibi ne bakijjamu ekirungi. Abantu bwe balowooza obubi n'ebirungi bye baba bakoze bo bennyini babyonoona, naddala nga Katonda abaggyeko ekisa kye. Nabategeeza wano nti Katonda atuwa okuyitibwa nga ffe bwe twayitibwa okujjanga ku mpewo tusomese ensi. Kyova olaba nti atannaba kutuyita kumusomesa yamanyi, naye ffe twayitibwa okujja okusomesa. Kakati okusomesa kuno tegabeera magezi gaffe. Tekitegeeza nti tuba tutegeera nnyo okusinga abalala, nedda. Tuba twenkanankana, naye buli lwe tuyimirira mu kuyitibwa kwaffe atuwa omwoyo we ow'amagezi n'atuluŋŋamya mu ebyo bye tuba tuteekwa okwogera. Naddi lwe tuba tulina okubyogera, na ngeri ki oba butya bwe tuteekwa okubyogera. Olunaku lw'oyawukana na kino n'ogenda mu bintu ebirala, takola kinene nnyo akuggyako omwoyo we n'akulekera omutwe gwo. Bw'akulekera omutwe gwo oba osigazza okutegeera okw'ensi, amagezi ag'omwoyo aba agakuggyeeko, ekitegeeza nti ebiddako byonna oteekwa kutomera. Mutunuulire abantu bonna, sijja na kubamenya mannya, abagezezzaako okuva mu buyite bwabwe mu kkubo lyabwe. Ekiba kiddirira kubeera kutomera na kugwa. Kakati ne bwe tujja wano tubategeeza nti buli muntu yenna mu nsi alina ekkubo lye ettonde lye baamutondera. Newankubadde mu nsi tuwammanta ne tukwata eno n'eno n'eri, naye tubeerako n'ekkubo eryaffe ng'omwo mwe mwasimbwa amaanyi gaffe. Ekigambo ekituufu mwe mwawangwa amaanyi gaffe. Ng'era bw'onooyimirira mu kkubo eryo oteekwa kuba wa buyinza, si ggwe. Nedda, omwoyo we ateekwa kubanga obusukkulumu bwo yabuteeka mu kkubo eryo. Naye ekitera okutuyamba ennyo ge maanyi g'ebirowoozo. Obwongo bulina obuyinza, era ekimu ku bintu ebyekusifu omuntu bye yaweebwa okuva mu butonde bwe, yaweebwa amaanyi g'okwefumiitiriza, imagination.
imagination kwefumiitiriza. Imagination oba okwefumiitiriza kitegeeza otandika n'okulowooza, okozesa amaanyi g'ebirowoozo byo okutunulira ebintu ebiriwo n'ebitaliiwo n'ebyali baddewo. Lwaki? Kubanga tetuli mibiri bubiri. Leero twaze kusomesa, tetuli mibiri bubiri, tuli myoyo egitudde mu mibiri. Bino tebyatusomesebwa kutegeera, tubitambulireko. Gwe bw'onoofa ggwe, omubiri gujja kusuulibwa mu kinnya gye guteekwa okubeera, naye ggwe ojja kusigalawo olamulwe mu ngeri gy'oliramulwamu. Ekitegeeza nti ffe kaakano abalabikira mu mibiri tuli myoyo egyaweebwa obuyinza n'obuvunaanyizibwa okubaako bye gikola mu nsi. Kakati omuntu yenna ateekwa kuzuula ye ekikye kyekiriwa, obuyite bwe oba obulambe bw'ekkubo lye bwe buliwa, ateekwa kutambulirawa, ateekwa kukola ki? Singa eno y'ensomesa eyalinga esomesebwa okuva obuto ng'abaana baffe bayigirizibwa ebintu bino, mu nsi abantu ababi baaligenze bakendeera. Olw'ensonga kati wano ndi ne John akwata amaloboozi gano n'ebifaananyi bino, takaayanangako n'omulundi n'ogumu kujja kutuula wentudde, ate nange sikaayanangako n'omulundi n'ogumu kugenda kuyimirira wa kamera ye, mabega wa kamera ye nkole kyakola. Nedda. Naye ate tutambulira mu bumu ng'abantu abaawamu, colleagues. Lwaki? Kubanga ali mu kkubo lye, nange ndi mu kkubo lye. Ekitegeeza nti empalana n'okulwanagana bikendeerera ddala nnyo ne biviirawo naddala, kubanga buli muntu amanya ekkubo lye waali. Ekireeta okulwanagana, ekireeta n'abantu abamu okuyiga n'obulogo, ekireeta n'abantu abamu okuyiga ebintu ebitasaanidde n'okukola bannaabwe ebintu ebitasaanidde, kwe kubanga tebekkiririzaamu nga balowooza nti buli kintu kyonna kitekwa kuba kyabwe. Omuntu bw'abeera wantu ng'alowooza nti yateekwa okuba nga yali waggulu, bw'asisinkana yali waggulu ateeka kulwanagana naye kutuusa lwanaamussa. Ekivaamu kiriwa? Byebikolwa ebibi eby'obwa sitaani. Nabagamba nti sitaani si kyekintu ekiri awo kye bakwatako n'engalo, yeffe nze naawe. Buli lwe tukola ebitasaanidde mu nsi ne tukola ebintu ebibi eri bannaffe, tuba tufuuse ffe kye tutuuma sitaani. N'ekyo kireetebwa obutamanya, nga bwe yawandiika n'agamba nti abantu bange basaanawo olw'obutamanya. My people perish because of ignorance. Teyagamba ndwadde, teyagamba butasaba, yagamba abantu bange basaanawo olw'obutamanya. Ekitegeeza omuntu afunye okumanya n'okutegeera atambulira mu buufu bwe era akola ebyo by'ateekwa okukola. Mwe mwebuuze, eyabbye eyakedde okumenya enju y'omuntu n'abbayo, olowooza ki kye yategedde? Eyatudde ejjo mu lukiiko ng'atuteeseza bubi, olowooza ki kye yabadde alowooza? Bano ababeera balowooza ebirowoozo ebibi gye tuli nga tetulina kye tubakoze, olowooza kijja kitya? Kiva ku kubanga omuntu teyekkiririzaamu, takkiriza kyali era tawa kitiibwa ekyo kyali, najja alowooza nti na kino kikye, kyava atandika okuyaayaanira ekitali kikye. Ekivaamu oba ayagala oba tayagala, kino kizito nnyo singa kyali kye kyaliweereddwa ye, naye olw'okuba teyaweebwa buyinza kukisitula, bw'akyerijjamu kiri mu kuba ekigwo, wabula alitegeera luvannyuma nnyo oba oli awo ng'amaze okugwa n'okutuukira ddala wansi. Kale ekintu kutegeera ky'oli si kintu kya muzannyo, newankubadde tubeera n'obudde butono okukyogerako n'okugezaako okukitaggulula. Si kintu kya makulu nnyo nnyo nnyo, ate kigenda mu makulu ag'ebuziba, kubanga kye kisalawo ne bw'olowooza. Ensonga lwaki olowooza nga bw'olowooza, kubanga ekyo kye wategeera ku bulamu bwo. Ensonga lwaki tukola bye tukola, tulowooza nga bwe tulowooza. Ensonga lwaki tetusobola kuwalaggana na balala, ensonga lwaki tetusobola kulwanagana na balala, olw'ebyo bye twategeera ku ffe ne twemanya ne twetegeera. Kakati toba na budde na biseera
birwanagana muntu mulala, wabula oyo akwaŋŋanze oba akwaŋŋanga yanyumizaako abalala nti kye nasisinkanye kirala. Lwaki? Anti ekkubo lyabadde agezaako okutambuliramu si lirye. Kati kiringa programs zino si ffe twaziteekawo, si bantu nno be baziteekawo, newankubadde Katonda akozesa bantu, naye ye yazeeteerawo okukola ekyo ky'oteekwa okukola olunaku lw'oyawukana nakyo lwe baziggala. Kitegeeza bwe tukola ekyo kye tuteekwa okukola nga twetegedde, tusobola okukozesa amaanyi g'ebirowoozo byaffe okubumba ensi gye twagala. Nsaba okubategeeza nti ebintu byonna mu nsi bisoboka. Ebintu byonna mu nsi wansi w'enjuba wano bisoboka singa mutegeera kye muli, singa mufuba nga bwe mufuba okunoonya ensimbi, nga bwe mufuba okulwanirira obulamu, singa mufuba okukola kye muteekwa okukola, naye nga kisinziira mu kwetegeera n'obudde bwammwe mu kutegeera ekyo kye muli. Bw'onootegeera ekyo ky'oli, kigenda kubumba bw'olowooza, kigenda kubumba bw'otegeera, kigenda kusalawo ebintu byonna by'okola. Bw'onooba nga totegedde, bajjajjaffe baalugera ne bagamba nti okudduka ennyo si kwe kutuuka amangu, naye oyo akwata empola atuuka wala. Kyeva baga nti nawolovu amala n'atuuka ku kibuga, naye kimusobozesa amanyi kyali, amanyi okusoomooza kwe, amanyi ne bw'ateekwa okutambula. Kyava agenda ng'afuuka era ng'akyusa langi buli waalinnya, asobole okufaanana awo waali, aleme okulabwa, asobole okutuuka ku kibuga. Naye kimusobozesa kubanga amanyi kyali. Njagala okubeebaza okuwaayo ebiseera, njagala okubeebaza okuwaayo obudde n'okukola kyonna ekisaanidde ne muwaayo otulo twammwe okukeerera wano. Manyi si byangu era tebatugamba nti bijja kuba byangu, anti baatugamba munoonye mujja kulaba, mukonkone mujja kuggulirwawo, musabe munaaweebwa. Ekyennaku omuwandiisi teyateekako mirundi emeka gye tulina kusaba, teyateekako nzigi mmeka zifaanana zitya, zisangibwawa ze tuteekwa okukonkona, teyatubuulira bifo ki gye tuteekwa kugenda kunoonyeza. Tegeera ky'oli mu kkubo eryo ly'ozudde, onoonyezeemu okuva lw'ozaalibwa n'okutuusa ebiseera byonna Katonda obudde bw'alikuwa n'omukisa gw'alikuwa okubeera ku nsi. Noonya paka lw'olituuka. Genda ku YouTube, teekamu Simon Ssenkaayi Foundation, John amaloboozi gano n'ebifaananyi abikwata n'abibateerayo mmwe. Funayo akaddeko mu lunaku, vidiyo dakiika 2 ogirabe, osome. Bw'oba osobola kwata akakalaamu wandiika. Bw'oba muyizi, oli mu secondary, oli mu primary, oli ku university, settendekero, ng'osobola okufunayo akadde, ebintu bino genda obiddemu obiwandiike, okole kye tuyita notices zo, oggyemu ebyo by'otegedde, bijja kukuyamba ne mu kusomako ne mu bulamu bwo. Mbaagaliza ekiseera ekirungi. Osobola kunsindikira obubaka ku Watsapp 0757 237943. Mukama Katonda abakuume. Ngambye noti 7557 237 793. Katonda abakuume. Ssaabasajja Kabaka awangaale.